Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Oluyinyi lwaffe olw'olwaleero lugenda kuva mu Zabbuli ey'Ekikumi 21 ennyiriri 2 ezisooka ng'egamba bw'eti: nayimusa amaaso gange eri ensozi, okubeerawo kwange kuva wa? Okubeerawo kwange kuva eri Mukama Katonda yatonda eggulu n'ensi. Omulebi wa 3 ABN yagala ofumiitirize ku lunyiriri luno nti ffe nga ffe abantu tetulina kye tusobola kukola olw'okwebeezaawo, wabula ekisa kya Katonda kyokka kyokka kye kitubeezaawo buli lunaku, buli ddakiika, buli sekendi. N'olw'ensonga eyo obanga ofuluma ewuwo nga tonnakola kintu kyonna, saba obukuumi bwa Katonda bukulembere. Tuleme okwesiganga ekintu kyonna kyonna, wabula twesigenga Katonda kubanga ye mukuumi waffe asinga. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Omulabi omulungi nkwaniriza nate weebale kuba na mwoyo ogwo ogufaayo ne weerekereza n'okeera okubeera awamu naffe. Nkwaniriza ku puroguramu eno ensulo ey'enkya ku 3 ABN TV. Nze omukadde Sseruwagi Peter nga mpeerereza ku Adventist Center ku kkanisa ey'Abadventi e Makerere. Katusabe. Mukama omulungi nate tukwebaza olunaku olungi lw'otuwadde olwaleero. Otuwa omukisa nga tuyiga, otukulembere nga tugenda okufuluma okukola mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Tweyongera okuyiga ebisuubizo bya Mukama. Puroguramu eno bye bimu ebirungi byetuleetera. Olwaleero ekyokuyiga kigamba bakisembo n'abawanguzi. Tugenda okulaba omuganyo oguli era omugaso oguli mu okukola exercises nga tuyiga nti tetubeerawo na kintu kimu kyokka okuyiga, naye obulamu bwaffe Katonda abulinamu enkizo. Katusome olunyiriri lwaffe olwaleero nga luva mu ebbaluwa ya Yokaana ey'okusatu olunyiriri olw'okubiri. Omwagalwa, nsaba obeerenga bulungi mu bigambo byonna era obeerenga n'obulamu ng'omwoyo gwo bwe gubeera obulungi. Katonda atwagaliza okuba n'obulamu obw'omwoyo obulungi. Ekyo tubadde tuyigako kumpi wiiki eno yonna. Naye ate atwagaliza okuba n'obulamu obulungi mu mibiri gyaffe. Tulina bannaffe be twagala tuyigeko wano. Omwami n'omukyala naye nga bali mu ggwanga erya Amerika.
balina obuzito bwe basobola okusala mu bunene bwabwe ekiro 227 ate n'abantu abo batera okuba abazito. I think kiva mu ngeri gye balyamu naye kiviira ddala ne mu neeyisa y'omuntu. Naye baali bazitowa nga tebalina bulamu, nga balina obulwadde, zi pressure, balina sukaali, tebasobola kutambula, nga tebeeyagala. Naye ne basalawo olunaku lumu okugenda okukola exercise. Ne bakyusa endya yaabwe. Ne bakikolera ebbanga nga bafuba kuba kyetaagamu discipline. Nze experience eno mbaddeko nayo. Nga tunaba genda mu muggalo nali fit bulungi. Nga nkula ddwiru, nga nziruka, ne tugenda mu muggalo guno ogubaddewo ogwa COVID. Ne tufunamu obuzibu. Nga twebuuza bino binaggwa ddi, banaatutadde, ate ne exercise ayi tezikkirizibwa naddala abantu nga bakuŋŋaanye. Kuba twakuŋŋaanangako ne tuvangako awaka okwegobako boredom. Naye ne twesanga ate nga si kirungi kubanga kisobola okusaasaanya obulwadde. Ne tulyoka tutuula ewaka. Ne tutuula ewaka ate nga bwe tulya. Naye abaali balya emirundi esatu tutandika kulya nga kimu nga tulaba tugezze. Naye abaana bonna bakuze. Abaana bagezze ndowooza mubalaba. Naawe ndaba ekintu ekyo kimanyi. Kale nno kiva mu kufuba, kiva mu kwewaayo. Bannaffe bano baasalawo ne balyoka bakola buli lunaku. Oluvannyuma nga bamaze okukola exercise bulungi, Dokita yeewuunya eyali abakolako bwe yabalaba nga bakendedde mu sayisi. Ne babapima ebipimo eby'obulamu nga byonna bisoma bulungi. Pressure nungi. Diabetes abuzeewo sukaali. Ate ne beeyongera nga mu bulamu bwabwe bavuga amagaali ne badduka. Newankubadde nga abantu abamu bakola bwe bano batafuna kufunamu kwe kumu, naye kirungi gye tuli okufuba okuba n'obulamu obulungi. Kubanga mu bulamu obulungi mwe tusobola okuweereza Mukama Katonda waffe ne bantu bannaffe. Bw'oba wandwadde kubanga oli muzito, kubanga owulira wano wakuluma, wali wakuluma, kyangu nnyo okwesanga nga tosobola kuweereza newankubadde ku mulimu gwo. Kale Katonda ekyo takyagala. Atwagaliza okuba n'obulamu obulungi. Kubanga tuba n'obulamu obulungi tumuweesa ekitiibwa mu ndabika yaffe, ku mirimu gyaffe ne mu bulamu bwaffe. Kubanga tuba n'ebigambo ebigamba nti Katonda atulabiridde. Naye tukola tutya? Katubeeko ebintu bimu bye tuyita mu mangu wano nga tunaba kugenda mu maaso. Waliwo okuyiga ebintu bye tulina okukola. Bwe tugamba exercise tutegeeza ki? Ate tugamba exercise naye twafunayo kye tuyita new start. Mu Lungereza kiyitibwa new start. Ekigambo kiri mu Lungereza so njagala mukigoberere bulungi nga kiriko new start. Naye nga kirimu bino ebikulu. Ekisookera ddala nutrition bye byokulya. Kubanga emibiri gyaffe gino gyatondebwa nga girina okubeera balanced. Ebyokulya bye tulya nga birina okuba balanced. Tubeeramu ne carbohydrate, emmere etuwa amaanyi, ne tubaamu ne protein, emmere ezimba omubiri, amatofaali, ne tubaamu ne vitamins ezituyamba okulwanyisa ne wandwadde n'ebirala. Naye emmere yaffe ey'Ekyafrika ebeeramu ekigero kinene nnyo eky'emmere ereeta amaanyi.
era abamu bagamba bannaffe nti nze sobola kulya matooke njagala ndya akawunga oba neerire akalo nsobole okujjula obulungi n'osonga omusajja nga atudde ku seppiki ey'akalo oba akawunga. naye mwana wattu kivaamu obuzibu kubanga ekiriisa ekyo bw'otakibalansi nga kivaamu okugejja n'ogejja ebitundu ebimu ne bivaamu wandwadde nga sukaali oba pressure. naye twalifubye okulya balance diet. Balance diet ye ekigero ekibaamu enva ze tuyita endiisa zaalibadde vegetables nga ze zisinga n'obungi ne tulyoka tufuna protein. Ekigero ekisengayo obutono kyekyalibadde ekyo ekireeta amaanyi kubanga Katonda ebintu bino yabissaamu. Gwe osinga enjovu amaanyi, enjovu erya muddo, newankubadde tujjaga nti empologoma erya nnyama, naye enjovu nnene okusinga empologoma ate ng'ebeerawo. Kale tulina okufa ku ndya yaffe. Katonda atwagaliza okulya obulungi. Twaligenze mu detail, olwaleero tetujja kugenda wala, naye ate ne tuba new n'ebeerako ne E. Nja kuyita mu bwangu tusobole okuyitamu. Exercise. Tulina okufuluma oba kudduka oba ka sport gy'oyagala ng'okusamba omupiira, volleyball, basketball, ekintu kyonna ekisobola okuwaliriza omubiri gwo n'okutambula obutambuzi eddakiika 3 olunaku kituyamba. Abamu abalina omukisa osobola okukikola ku makya, naye abalala n'okikola akawungeezi ng'okomyewo okuva ku mirimu gyo, naye nga twalifubye ekyo kikola kubanga kizimba omubiri gwaffe n'ebyokulya ne bye tuliisa ne bitambula bulungi. Ekiddako ge mazzi ku W. Amazzi tulina okuganywa omubiri gwaffe ebitundu 75 ku 100 mazzi. Era bw'otanywa amazzi okumala ennaku 3 osobola olubuto okwesiba. Naye omwami weetaaga n'onywa liita 3 olunaku, omukyala n'onywa liita 2 olunaku. Twaligezezaako kikola newankubadde amazzi olusi gaba mangu, naye twalifubye okukikola kubanga kirungi. Bw'otaganywa ng'oli mulamu gwesanga bagakutaddeko. Okufuna omusana, edda baatugambanga nti mufulume mufune vitamini D. Jjajjanga mufulumeeko. Naye kirungi nnyo okufuluma n'oyanikako mu musana, akasana ne kakuwokyako, kirungi nnyo kuba kikuwa vitamini eyamba mu bintu bingi nnyo n'emibiri gyaffe gino. Ekiddirira mu T bakiyita temperance. Temperance y'embeera gye tweyisaamu. Tubadde tuyiga mu nnaku eziyise, tetulina okuyiga okusaba, tulina okuyiga okwaniriza bannaffe, tulina okuba ab'empisa, tulina okumanya okuba ab'ekigero. Ebintu ebyo bituyamba mu bulamu kubanga biziyiza ebintu bingi. Watya ng'ogenze ku mulimu ennaku zino abaana abato baagala okugaggawala amangu. Nagamba njagala nvuge ku mmotoka eno n'okwata mu nsimbi ezitali zizo. Okola mu dduuka baadde basuubira nti wazikoze ozise mu bbanga n'akawunti ogimanyi, naye n'ogaa kansooka enzoozeseemu n'ebintu bingi ebirala. N'okola ebintu ebikyamu ku mulimu bw'oba ng'oli mwana asoma n'obba ebigezo. Ne mu maka tubaamu empisa embi zitukola. Kale oluusi si kirungi n'akatono. Empewo, kapfe tugamba empewo erimu ebitundu bingi. Tulinamu oxygen, carbon dioxide, newankubadde tumanyi ekitundu ekisinga obunene kiba nitrogen. Naye kirungi nnyo okuyimuka n'ogenda ebweru n'osika empewo n'ofulumya empewo embi. Kuba empewo etuulira muno. Kati empewo etuulira muno n'otagifulumya ekola bubi.
buli lwokola exercise n'ofulumya n'emabega nakyo kiyamba kubanga kikusiba olubuto n'otuulira oli mu mmotoka oli mu jaamu otuulidde oddusa ogenze mu ofiisi otudde katebe oba oli mu room erimu air conditioning ogenda okufuluma ate tolina budde oli mu jaamu n'obeera ate n'odda n'olya ekyemisana n'olya ekyeggulo ate ng'olya ebintu bingi nnyo bwe biti oba tolina mpewo nnungi kyetaaga n'ofuluma ate ennaku zino ekyakabi empewo yaffe embi emmotoka nnyingi zifuuwa omukka omubi kale ne woonoonyeza okufuna omukka empewo ennungi oluusi kiba kizibu naye bw'ofuluma n'osobola okugifuna kirungi okussa n'ofulumya n'oyingiza okumala eddakiika ezisukka mu 5 kiyamba okuwummula tugenda ne tubeera bize ne tubanga ffe abagenda okumalawo emirimu gyonna ne tubeera bize nga tetufuna kuwummula kumala kubanga okuwummula mulimu okwewa rest ku mulimu naye waliwo okuwummula okwebaka tulina okwebaka kwokuba okwebaka kuno abasinga abali ku programs naye n'ezimu programs zaffe zibeerawo leeti ne twesanga ng'ate tetwewadde budde bumala bwa kuwummula naye twaliwummudde amasaawa 8 ne weebaka nga ssaawa 4 tezinnaba kuwera kubanga otulo otulungi otuwummuza omubiri ne tuzimba ebisenge ebyonoonese ne tukuwa amaanyi tujja wakati w'essaawa 4 n'essaawa 6 bw'oba weebaka ng'obudde buyise oyinza okwesanga nga omubiri gwo guba munafu guba mukoowu teweebaka kimanyina bannanga nange oluusi kintuukako nga mbadde ne exercise naye njagala twekubirize kuba kyekintu kye tulina okukola tube n'emirimu egisobola okuweereza abantu bannaffe ne Katonda ekisembayo obukulu okuba n'okukkiririza mu Katonda tulina okuyiga okukkiriza okuba n'okukkiriza ne tumanya nti Katonda gwe tukkiriza amanyi byonna nga bwe twayize atwagaliza ebirungi newankubadde oluusi tusaba bubi ye n'atuwa obulungi n'abatamusaba nabo abawa kubanga wakisa naye ate bwe tumwesiga naye abamu adda n'atuddira n'alyoka atuwa kubanga amanyi tumwesiga ebintu ebyo bye bitundu byenjagadde mu budde buno tuyige naye nga Katonda atwagaliza okuba n'obulamu obulungi kubanga obulamu obulungi bwe butukuza ne butukulaakulanya ne tusobola okukola omulimu gwe ate ne tugukola bulungi watya ng'ogenza okuweereza nga tulabika bulungi naye munno n'omugamba Katonda alabirira akola bw'ati akola ne bw'ati naye ate nga gwakyogera ekyo tokiri nakyo kibi kale naffe tulina challenge tetulina okufaayo nti bye twogera twagala abantu bannaffe babitulabemu bw'ofuluma n'olyoka oweesa kati Katonda ekitiibwa kubanga obeerera ddala ekyokulabirako ekitambula twagala tumanye nti bannaffe bano bagenda mu maaso nga balina obulamu obulungi n'obeerawo ne famire endala example tulina nnyingi oyinza okuba nga nawe olina b'omanyi ate ekirungi newankubadde tulinamu abanene muffe mu Uganda wano naye ate tulina emmere ennungi kubanga emmere gye tulya eba fresh tetulya ennyo bintuntu bye tuyita ebitereke mu fridge abantu abasinga ate bye bayita ebyebbeeyi naye senga oli ekintu kyo nga kiri fresh bulungi n'okirya mu kipimo kye tuwogedde kino kisobola okuwa omukisa okuba n'obulamu obulungi naye obulamu obulungi si bwe bwokka twagala tukimanye nti ekyawandiikibwa kyagambye n'oba mulamu mu mubiri nga mu mwoyo kitegeeza nti ate mu mwoyo obulamu businziira ku mwoyo okuba obulungi
Katonda singa twagala nga omwoyo gwaffe nagwo mulungi, kuba tulina bangi bali fit, emibiri mirungi, newankubadde ate omubiri gwo bw'ogususse ennyo oyinza ogukosa ate n'ojjamu kiri okwewulira nga nze ndabika bulungi n'okufuna amalala, naye nga by'omwoyo zero, si kirungi. Kale nno newankubadde okuba obulungi mubiri kirungi, ate ekisingira ddala obulungi kwe kuba omwoyo ebintu bye bikwata ku bwa Katonda bwo n'okumanya n'okufaayo eri banno nga kuli bulungi, kubanga Katonda akimanyi nti bw'onaaba n'omubiri omulungi, omubiri gwaffe ate gwe gubeeramu gwakoleramu mwoyo mutuukirivu mwakolera. Senga omubiri ogussaamu sigala n'ogussaamu omwenge ebitamiiza, n'oyitanga buli omu omuvuma, nagamba omusajja oyo anywa nnyo, avuma, abeeko abatigomya, ku mulimu atuuka leeti. Nina omukuumi gwe neewoonya, anzigulira geeti ku makya, yenna awunya omwenge, nga mbuulira n'ebyayogera sibitegeera, sibiwulira bulungi. Kati ne ŋŋamba omuntu ono newankubadde nze namuleka, kati supervisor we bw'ajja, ye watya abantu abakyamu bwe bajja ne bamusanga ng'atamidde, anaaba n'amaanyi agabagoba. Kale buli lw'oteeka ekintu ekikyamu mu mubiri gwo kisooka kukosa ggwe. Bw'oba ng'oli muddusi, kyova olaba abaddusi oba abantu abakola sipooti babawa okubaggalira ne babeera mu kampu, ne batabakkiriza kwetaba mu bintu ebiyinza okunafuya emibiri gyabwe. Naye ate ffe abaweereza Katonda, abaagala okuba ng'ekyokulabirako, twagala okufaayo, twalifuddeyo nnyo okumanya kiki etteeka mu mibiri gyaffe, ne tumanya nti kisobola naffe tukosa mu ekyo kye tuli. Twagala twejjukanye, tugambye nti okuba n'omubiri omulungi nakyo kituyamba okusobola okuweereza muntu munnaffe, ne tuweereza ne Katonda, ne tulaba engeri gye tuyinza okubikolamu. Twayogedde ku byokulya, ne twogera ku exercise, ne twogera ku kunywa amazzi, ne tugamba twalifulumye ne tweyanikako mu musana, ne tufaayo nnyo ku mpisa zaffe n'enneeyisa yaffe, ebintu bye tukola, bye twagala, bye tulowooza, bye tulaba, empewo ne tuyiga okussa, n'ofuluma n'ossa empewo n'ogifulumya embi, okuwummula. Ekyo nno kizibu, kuba abasinga baagala nnyo okuyita mu kiro, newankubadde abakristaayo nga baziyita overnight, n'akeera enkya nga n'omubiri gukooye. Ekisinga obukulu kwe kuba n'okukkiriza mu Katonda waffe. Nyagadde nkomaawo olwaleero, katusabe. Mukama omulungi, tuyize nti awamu n'okutwagaliza okuba n'obulamu obulungi, ekisinga obukulu oyagala tubeere n'omwoyo omulungi. Ate omwoyo tegusobola kuba mu mubiri ogutali mulamu. Oyo twagaliza obulamu tusobole okuweereza, tuweereze ne bantu bannaffe. Beera munaffe enkyaleero, otukulembere nga tufuluma mu byonna bye tugenda okukola, obituwemu omukisa, ne bye tubadde tukola obubi obitusonyiwe, otuyigirize okukyuka n'okudda eri gy'oli mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda, olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.